Interns are under apprenticeship and therefore they cannot dictate their own training curriculum and methods. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno abayizi abasoma obusawo basanga akaseera akazibu okubeera nga batwala ekiwandiiko kyabwe eri omukuuliza w'ekikolo Ggwanga Olukulu nga beemulugunya ku nsonga ezitali zimu. Bano bategeeza nga basaanidde okuba nga basasulibwa si kye kyokka wabula ne basomesebwa bwe bisaanye okuba nga byetegerezebwa, kye bagamba nti kino kyali kibakotogera okubeera nga beeyunga ku matendekero amalala awamu n'amalwaliro agatali gamu agali ebweru w'eggwanga. Poliisi y'eggwanga yalemesa abamu ku bo okuba nga beeyunga ku bannaabwe okutwala ekiwandiiko kino era bakwatira ku Ministry ya Public Service. Olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu kikolo Ggwanga Olukulu Jane Ruth Aceng atangaazizza Paalamenti ssaako n'eggwanga lyonna awamu eby'obulamu engeri gye biyimiriddemu. Ono asoose na kulambika abamu ku abo abeeyunira okugezesebwa oba giyite internship ekigendererwa kyabwe nga ministry kwokulaba nga balambika abayizi bano ku biki bateekeddwa okuba nga basomesebwa. Gaps with the 3-month level rotation was observed and the supervisors advised the professional regulatory councils and the Ministry of Health that this short period of rotation does not give interns adequate exposure to learn the practical skills in each of the 4 disciplines. Because when you go to a ward, the first 1 month you're getting used to the environment. The second month you're beginning to pick the skills and then you're leaving. Onera akikkaatiriza ng'abayizi bano bwe batateekeddwa kulambika bye bateekeddwa kusomesebwa era ku nsonga y'omusaala gwe baagala okusasulirwa, agambye nti abayizi si bakozi ba gavumenti nti waliwo ensimbi ezekkalira ze bateekeddwa okusasulirwa. Medical interns are not civil servants because they have not been recruited through the formal recruitment system and therefore they cannot earn a salary. Interns are still undergoing apprenticeships training, after which those who qualify can register as a health worker and obtain a practicing license in order to be able to apply for formal recruitment. Ono ategeeza ng'akadde kano omuyizi wasaasaanyizibwako ensimbi ekisoba $7,000 wabula ng'ensimbi ezaafulumizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 bwe ziri entono nnyo anti buli obuwumbi 11 n'obukadde 4 ate ng'abayizi abali mu kugezesebwa bali 1,117. $940,000, of which $600,000 is allowances, $250,000 is for meals, and Uganda shillings 90,000 is for accommodation. Unfortunately, this money is also tapped for pay as you earn of Uganda shillings 184,000, leaving a net allowance to an intern of 756,000. Ono era yeemulugunyiza ku muwendo gw'abakugu be bayina abateekeddwa okwasaganya abayizi bano awamu n'ebikozesebwa okubeera nga bitono nnyo. Of the training. Previously, I have clearly brought out to this August House that the intern centers have remained stagnant at 39. The specialists to train the interns are not even there. We are not recruiting new people. You find one supervisor supervising over 50 interns. Onajjukiza abayizi abo bonna abateekeddwa okugenda ku internship nga bwe bateekeddwa okukikola mu Nambiro olw'ensonga nti nga yo ministry neteefuteefu okuwa ebyetaagisibwa mu kadde nga kano. Wabula ababaka batali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kwemulugunya kw'abayizi awamu ne minisita by'awaddeyo olunaku olwaleero. Internship is at the end, it's like the 6th year. The students go through practical skills as they study, monitored by the National Council of Higher Education, monitored by the Uganda Medical and Dental Practitioners Council. The concerns of the interns is about welfare, accommodation, food, allowance. Just talk as welfare. It was alone. If somebody misses the practicals for 2 weeks, he doesn't continue. But this time it can't even go for 1 month, 2 months, and somebody comes and copies the notes and passes. But in the actual sense, the practical is not there. So my prayer is, health should go back and remain as health, and education remains as education. Thank you. Omukubiza w'ekikolo Ggwanga Olukulu Rebecca Lutalo Kadaga ensonga eno agiweereza mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulamu mu kikolo Ggwanga Olukulu okubeera nga kakuba tooki mu nsonga zonna abayizi beemulugunyako.
Yisa Chigongo, Kurwa Channel 44 Oregulu.